nsooka kwetereeza olujja luno ndi mujjwa amannya batwaluddemu nti tweyanjula nti erinnya nze Ssennyonga Daudi oba abamu gwe bayita David newakubadde nakazibwako erya Daddy David olw'ensonga nkola mu bayimbi era nze kitaabwe naye nga muzeeyi Kasule taliimu. Nzaalibwa omukyala Nanfuka ye mukyala Nabunnya Fausta era nga ali kyewanise yagalamidde yali azaalibwa era azaalibwa mbagamba azaalibwa jjajja Nanjwenge Kamya Yosefu nongerako erya Lukenge. Bassebo ne bannyabo njagala okwongera okweyanjulira nti era mu ngeri y'ebyokuyimba nze mukubi w'ennyimba era nze nakuba n'akayimba akubedda kemuwulira akayitibwa okumanyagana aka Natoolo. Oyo no Natoolo muwala wange ddala yava mu studio gye twakola e Kampala eyo gye bayita DMS Records. Nze ndikodinga abayimbi baffe bonna abasinga obungi be tulina e Uganda. N'omuyimbi omulala ali wano era bw'ayimirira okwogera ndowooza ajja bbawa akapera bannaaye yes. Simanyi wali okyenerabidde okwanjula naye nga ntuula ku Mutala Kawanda gye nafuna obutuuze newakubadde studio yaffe eri Makindye awo ku Kyerukuli weeri. Nsaba abayimbi be tulina mu kika kino ekyengeri oba mu lujja luno oba bakiyita batya sinnategeera bulungi nnyo bingi. Tubawagire bannange kubanga tujja kuba tuwagidde ffeffe ennyini. Tuyanzege tosooka kgenda abali abassebo ne bannyabo omulenzi ono mumpeere ku bugalo namwezaalira nemwetendekera gwe wamuzaala ngambe namwezaalira nemwetendekera ate kakati yankolera ennyimba zonna zembayimbira ono zenkola gwa kuyiiya ye n'atabula ebivuga ndowooza mbawemu akapera mbawemu nagobe yazimba kati mwamuyimba akapera obanzi Ramasebo taata muli mundowooza ngumaliriza ku wantumye abantu mbabazeeyo abalala beekwese bwekwesi naye bassebo ne bannyabo ensonga etutuuziza wano kasooke nziseeko kukanakana. Ensonga etutuuziza wano ekiro kino mubeere mu mpewo nsonga nkulu nnyo. Abaana bajja wano nga bazze kuziika ate tebajja bonna kuba tokyalina busobozi buleeta abantu 5 kujja wano kuziika. Ate bwe bajja mu lumbe oli abeera mu nsiisira eri oli n'abeera mu yeri oli n'abeera mu kiyungu era bawunzika tebalabaganye ekinaavaamu kuwasaŋŋana. Kakati amakulu g'okubeera wano na buli omu okulagayo feesi ye nga bwe tubadde tukola eko ne bw'omusanga mu paaka osobola okutegeera nti ono weewaffe era abeera gyendi. Nkakasa nga taata nga bw'agambye Mukama wali batuwadde obulamu ate n'ezo ennaku z'agambye munoonye akasente mpolampola ate era tusituke n'amaanyi singa banaabada lockdown tebizzeemu tugendewa e Nabutongwa ate era nabo tubalage nti naffe tukola ki tusobola ate nsuubira ebika ebimu kye bikola kati nga bwe tutudde wano basondayo ku ssente ne baziwa omuntu agenda okuddako gye munaatuula kubanga tugezaako okutambula mu nnyiriri ezo zonna tusobole okuziyiga n'okubategeera.
ati bwe baba basazeewo nti tugenda wano basondayo kasente ne bamuwagira n'asobola okubaaniriza obulungi ne mujja nga bali mu ssanyu. Ate bw'oba ozze waka bino ne bwe bitabaawo ebyo, bw'ozze waka nga nekyoyagala okimanyi, bakuwa akatogoko n'oba musanyufu n'onyumya ne banno n'otambula n'ogenda. Embeera yonna yonna eneeba eddiridde bwe babayitanga nti tugenda kumanyigana, togamba ndaba egindi twamanyigana. Abaana bazaalibwa abapya era abato betwetaaga okuyiga nabo bayige bannaabwe. Nsuubira nti kaakati tujja kuva wano nga tunnyonnyose amakulu g'okumanyigana. Bannaffe ebika ebirala byatuyitako dda. Buli mwaka ng'etteeka baba n'ennaku ze bagamba nti katugenda wagundi, katugenda wagundi, akasente n'okasonda mpola 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 paka olunaku lwe lutuuka ne tubeerako wano nga tuli mu ssanyu. Si weewaawo? Kaakati chairman sebo ninayaka basewo ne banyabo ebintu bino byebudda byemulaba tukwata manyi oyinza okuba waliwo ebibadde bikutawaanya abantu bano notabamanya nga bwe wazze. Ngenda biteekayo waggulu ku YouTube, ndowooza abali wano kumpi buli omu ayina essimu ya smartphone ate n'atayina, era kyangu nnyo okugenda mu internet cafe n'ogenda ku kye bayita YouTube n'oddamu n'olaba vidiyo eno yonna mbulamba ng'otudde bulungi wansi nakkakeeka nga tewali kikola kitya kikusumbuwa. Bw'otajjukira nti kozi ono babaali bamuyitaani, oli yasituka baali bamuyitaani ng'oddayo ng'akavidiyo kakola otya ng'okayitamu. Channel olwokuba studio nga bagiyita DMS Records, era ne channel eyo nagituuma DMS Records Uganda. Bw'ona ogendayo ojja kubifuna bulungi. Namisinzeeyo mukyala wewawo n'erinnya sikyalijjukira n'ono bano babiri balanyiza bulungi nnyo, naye ensonga zammwe saazirikodinze nga kamera ejjiro. Bwemba musobola bambi n'obuwombeefu okujja muddemu mutunnyonnyole, tusaba bajjeko wano mu ddakiika ndowooza 2 tusobole okuba rekodinga ate era tubamanyi. Namba esimu eri 0705 167 ne ku WhatsApp kweri. Tweyanza nnyo tweyanzenge. Omukisa guno gwe mutuwadde ogwokubiri ate era okwongera okulamya gye muli. Bannange ekigambo tebakiyita kulanya. Okulanya kubeera wa Kabaka naye ffe wano tulamya bulamya. Kakati ngenda okuddamu okulamya omulundi ogwokubiri. Erinnya eryange nze Nabwembo Florence Sebyala. Erya Sebyala lyampeebwa mwami kubanga ndi mukyala wa Mpita. Era nga mbeera ewakiso Naluvule. Omulimu gwenkola ndi mutunzi, ndi wa byalaani fashion designer, era nga ntungira mu maka gange e Naluvule. Kitange nzaala ye mugenzi Lutama Fred, yabeeranga Kyengera naye nga yaziikibwa Nabutongwa Kalungu Masaka Mbuddu. Jjajjange ye Protestant Kasule eyagalamizibwa e Nabutongwa Kalungu Masaka Mbuddu. Jjajjange owokubiri ye Kiriza Somulule eyagalamizibwa e Nabutongwa Kalungu Masaka Mbuddu. Nva mu nju, si nnyumba wabula nju, nva mu nju ya Lutwama Fred eyagalamizibwa e Nabutongwa Kalungu Masaka Mbuddu. Nva mu luggya lwa Protestant Kasule eyagalamizibwa e Nabutongwa Kalungu Masaka Mbuddu. Ndi muzzukulu wa Gabudyeri Lule eyagalamizibwa e Kyansi mu Masaka. Nva mu luggya lwa Protestant Kasule. Nva mu lunyiriri lwa Luwase Kikubo e Kasaana Masaka. Nva mu mutuba gwa Mawagga ekyewanise mu Butambala. Era nga Lubowa mwana wa Mawagga
neyanza nnyo okumpa bulamu. Ndi muzzukulu wa Yosiya Lugwana eyagalamizibwa ebakka mu Busiro. Ndi muzzukulu wa Mbuga Etaasa eyagalamizibwa Bukawamala mu Mawokota wano. Ndi muzzukulu wa Wamala enjagala bwami mu Bulemeezi. Ndi muzzukulu wa Nekemeyo Njuki eyagalamizibwa Bulemeezi wano eno Kiwoko. Era nga ndi muzzukulu wa Wamala namukonyeeko dda. Ndi muzzukulu wa Nekemeyo Njuki. Ndi muzzukulu wa Nekemeyo Njuki Ebitijjuma mu Bulemeezi. Bannange ndi mukyala mufumbo neddirange ye akabbiro ku nguvu. Omubala guvuga nti tatuula tutu lifumita likyali tto ne likula ne lisereka enju. Era nga jjajjaffe bw'atyo bw'atugamba okulamya nti we likula lisereka buseresi nju. Ekirala naye obudde buzibye. Ekirala kigamba nti nanfuka tafuka bita wabula afuka bigambo. Mange anzaala oyo mwogerako nga nzikalidde wansi ddala. Bannange tetufukamira bufukamizi wabula tukkakkana. Era mwogerako nga nzikakkanye bulungi nnyo. Ye Mbambu Ruthi nga mukyala mukonjo yava Kasese, naye ng'ekasese eyo yeddira Nnyonyi Ndiisa. Jjajja azaala maama omukyala ye Tereza Batrumaawo. Era nga ne jjajjange azaala taata ye Nalubowa nga yeddira Ngo. Neyanza nnyo neyanze omwami wange ye Sebyala Bernard. Era nga tulina abaana n'abazzukulu. Tweyanza sebo tweyanzeege. Neyanza nnyo neyanzeege okumba omukisa guno. Balamusizaako nnyo buli omu kiti kye. Erinnya nze Nakasujja Florence nga nsula Katende ate era nga nkwera Musenyi. Ndi muwala w'omugenzi Kasujja Spateri eyagalamizibwa e Nabutongwa Kalungu Masaka Mbuddu. Ndi muzzukulu wa Gabriel Lule eyagalamizibwa e Kyansi Masaka Muguddu. Ndi muzzukulu wa Nakemeyo Njuki eyagalamizibwa e Kiwoko mu Bulemeezi. Ndi muzzukulu wa Njala Mpandi eyagalamizibwa e Kyewanise mu Butambala. Ndi muzzukulu wa Wamala eyagalamizibwa enjagala bwami mu Bulemeezi. Ndi muzzukulu wa Mbuga Etaasa eyagalamizibwa e Bukawamala mu Mawokota. Nva mu nju ya Kasujja Spateri eyagalamizibwa e Nabutongwa Kalungu Masaka Mbuddu. Nva mu luggya lwa Gabriel Lule eyagalamizibwa e Kyansi Masaka Mbuddu. Nva mu lunyiriri lwa Lubowa Ssekikubo e Kasaana Masaka Mbuddu. Nva mu Mutuba gw'Amawagga e Kyewanise mu Butambala. Nva mu ssiga lya jjajjange Bakazi Lwendo e Bumpenje Ssemandwa mu Busiro. Nva mu kasolya ka Kasujja e Busujja. Oyo nno yantembeeta n'antuusa ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ndi mukazi Buganda neddirange ye akabbiro ku nguvu. Omubala guvuga tatuula asuulumba busuulumbi tutu lifumita likyali tto bwe likula ne lifuuka olusenke. Mbuye ne wa nnyabo
nyabo omwogerako nga nzikakkanye ye Nalumansi Desiranta enkuyege gwe zikyakubira enduulu atudde ku Mpala Katende mu Mpigi. Jjajja omusajja azaala nnyabo ye Kigozi Mikayiri eyeddira Effumbe eyagalamizibwa e Bulwadda Masaka mu Buddu. Jjajja omukazi azaala nnyabo ye Namujuzi Liyana eyeddira Engo eyagalamizibwa Enamajuzi Masaka mu Buddu. Jjajja omukazi azaala ssebo ye bayise Kaluuba eyeddira Endaaza eyagalamizibwa Enamwerwa Lubani e Buwenge. Bwentyo bwentambudde ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nabagereka bagerekera Obuganda. Neerabidde okubagamba oluyimba lw'ekika mu Lutwale nga kintu kikulu nnyo era mwenna mufube okuluyiga. Ffe abali wano eno ababiri ffe twasookera ddala mu mpaka z'okuwangula olwo okuyimba oluyimba lw'ekika era nga tujja kuwandiikayo akapapula akalaga oluyimba olwo mwenna musobole okubeera oba munaakakubisaamu mwenna musobole okubeera nga mukafuna oba yenna alina ennamba ya WhatsApp atuwa ennamba ye tujja kukateekako ate oyo yajja okugenda ng'agabirako banne. Abaliwo kakati basibo ne bannyabo eyampadde akazindalo yakansaba nange siina buyinza. Omulimu ogwampeereddwa ogw'abantu okweyanjula guwedde n'olwekyo akazindalo kankazeeyo olw'okufunza obudde. Otyo mwebale nnyo bakadde bange banzire wano sebo kyeyamaani webala omulimu gw'okoze obwenju eno. Jjajja nzize wano omulangira tannayogera ntandika ekyabampisa ensonga yonna gy'owulidde wano abantu bano bonna ne wala buli omu ayagala okulemera akazindaalo balina ennyonta. Tubadde tetwemanyi buli omu amanyi mwana we naye nga tasukka ku mwana okujjako nga bw'olaba nti kati Kasule nga bwanzira ku mukongo mukulu waffe ono ng'owakasule wakasule newakawooya wakawooya. Ate si bwe ekizibu kye twafunamu oba ekirungi tulina Mawagga yasikira kitaffe jjajjaffe nze lujja kitange ate jjajjaffe mu kika bamuyise simanyi lwaki talabise Edward mutabani wange simanyi lwaki talabise obwanajja simanyi naye yatuula ku ntebe okubala yatuula ku ntebe entebe yakona kati entebe okubala yakona simanyi mwamugenda okuyimira obulabe bakiika ddala mutumanyi mwewammwe simanyi mwamugenda otuluubira. Tubadde tusaba munoonye kubanga ne mu ddiini Kristo yaleka endiga ziri 909 n'anoonyeemu eyabula. Kati bw'aba yabula nga omwana watto yabula tusaba munooyi alabike nti tutumbuka naffe tuveeyo bireme kkoma wano ng'ate mwesitudde ne mujja. Ffe twawaguza tubadde n'ekitango kalungi ne tubatuukako gye muli ssebo era bwe twabatuukako muzeeyi Kalungi yimbi ya ssebo. Mukulu oli yasooka taata ono yasooka n'akubira ssimu n'aŋŋamba owaayira fayiri ti okimanyi nti essiga lyaffe nina omuntu gwe nazudde asobola otutuusaayo. Bano baali balamazi nnyo bo baakola nnyo omulimu gwabwe bayagaa nti abazira ennyo naye kati nabo mu butuufu baakona. Bano bajjajjaffe bano ab'olunyiriri oyimirire baakona era kati bayitibwa bajjajja ba lunyiriri olunyiriri
baakona. Ab'olukiiko bawulidde ngenda kuwa omusajja ono omukulu Ssaabalangira agenda bayita mu biti byammwe, naye nsaba kino abenge yabazze tumanyagane, saagala ozibirize, saagala otamiire, saagala munnaakutawaanye, kubaka tuli ku kinyusi kyennyini. Omuntu awulira nti musanyufu nnyo mu mutuba gw'amawagga awanike omukono nga musooke musente baddiremu. Omuntu awulira nti omutuba gw'amawagga gumutambulira bulungi era waali ddala emunge yatereddemu, yabawanika omukono. Kati omuntu awulira nti ku ssaawa ya leero kino ekikoleddwa kyetuzuukuse era tugenda okuzuukuka, tudde mu kika ky'Engeye, otambule ng'omuganda w'Engeye bw'atambula, muwanike emikono. yankulembera Mwebale nnyo, mwebali eddala. Bajjajja, mwe kati mmwe kaso akagenda okubaaga, akagenda okusala, akagenda otunnyula, akagenda ffe tujja twetegese okuddamu ebibuuzo bye munaatubuuza, n'otusalira amagezi tulabika tutya okudda omulamwa gwe. N'olw'ensonga eyo mbasaba atamidde awulira nti ayogeza munne amuviire, wakati ekinyusi nkizza eri bajjajja. Nkimanyi nti bajjajjaffe nammwe enjala ebaluma, naye twagala bwe tugala nti tuleete ekyokulya, nedda. Awulira nti akooye agende yeebake, muto wa Kalule oyo asobola okugenda yeebake, kubanga tuli ku kinyusi. Bwe ntuusa essaawa zino nkyusa ne ku feesi olw'ensonga nti nze siina ssanyu mu mutima. Ojja kwesanga wano nga jjajja era nina obuswavu, kubanga bw'wabeera ng'Owengeye oli wano, oli n'ayimuka omwana omuwala okweyanjula n'ogamba onoonya. Wano waliwo anoonya essaawa zino? Waliwo awuzize wano nga sida ataliiko kalandiya kange. Naye buli oddayo n'ogamba nti anoonya, ekyo nkyetonda gye muli bajjajja. Neetonda. Era afulumizza eddoboozi n'agamba onoonya, bannange otuwe mudde. Otuwe mudde, kubanga wano mu bantu bonna abali wano nga tumanyagana, tewali azze kunoonya munne. Bonna buli obodda mbalaba wannakayisa wagundi kati onoonya omuwase. Ebyo bwe buzibu bwe tuyina, bwe buzibu ab'omutumba gw'amawagga. Yali omusajja nga bw'omuwulidde omuzira, yali omuzira ennyo. Kati nzize okwogera ebingi sikusinga musango. Nsaba nzize akatambi gye muli musobole otuwabula ebisigadde. Ssaabalangira si bwesituka bw'omala okwogera abakulu Assebo bajjajja, tusanyuse nnyo okubalaba mwenna abatimbize emirembe empanvu n'ennyimpi. Abakadde be tulina mwenna tubasanyukidde. Nze ayogera nammwe kati. Nze Ssaabalangira ow'omutuba guno gwe mulimu. Nze anzaala bwe nagwa ku nsi n'antuma Kawooya, n'anteekako erya John Kawooya. Bwe naddirira ebyaddirira, kitange nga yali Ntoniyo Kabwama ye Ssaabalangira w'omutuba guno. Kati nenfuuka nze ndadda mu bigere bya Ntoniyo Kabwama Ssaabalangira nannyini mutuba guno ogwaffe gwe tulimu ogw'amawagga. Ng'ate omutuba guno gwe tulimu gwe gukulira olunyiriri
luvaamu lwamawagga olwanjala mpandi nange bwendi. N'olwekyo